wano nze enjobo bya Chabasa Sophie Tebi nabadda kabisi kandagala etaka etaliko nkayana wala mbandiza mu wiki ejudde omukwano ejudde amapenzi omuli Valentine's Day just in case kwa abasubira okwebuzabuza. I didn't know that the day is tomorrow, the day is today, bannange Valentine Day egenda kubeerawo ku lunaku olwokusatu olunaku lw'abaagala naffe abali mulaavu lwakosancha. Sagala obere webuzebuze omanyi lutuuse nga te lunaku lwebagenda okubanga basigirako evvu. Sagala webuzebuze ogambe nti saabimanya. Sagala webuzebuze omanyi they're going to start. Me I don't celebrate mbwe ebyo byabenzi gwe mwenzi because you togenda oya abantu toyina abina abantu bangi kati wokuba akwamu buli muwala oba buli musajja ngo ino mugulira ekirabu ezo ziba sente empitirivu kuba kati ebyo byonna tubisuubira. Tusubira obukodyo bw'okujjako amasimu, tusubira obukodyo bwa network okubula, tusubira kufiirwa n'ezembula ebyo nna abantu babitwala serious. Yes, we have to celebrate olunaku olw'omukwano kubanga tuba muki mulaavu. Tona abantu bagenda kwebuzaabuza, abamu bagenda kujjayo abagenda gamambo simanya nze simanya ebyo tetubikkiririza mukwano olimba olina abakazi bangi oba abasajja bangi. Ate n'ekirala we should lower our expectations. Mubere nganze may expect nothing on Valentine's Day because I'm also going to give nothing. Lower your expectations. And you are here inciting violence. No, I'm not inciting violence. I'm telling you people the truth. When you lower your expectations, you lessen your disappointments. Gwe kimanye nti bagenda kukuwa. Mukama Katonda ye musumba. Weekube mu mutima. Ogambe nze Mukama bwebakuwa well and good. Ate nga waliwo n'abantu abatagenda kukuwa bannaabwe not because they don't want. Naye nga tebalina busobozi bwandikuwadde. Ate baba tebakuwadde mukwano. Doesn't mean nti omuntu abeera takola ki? Abeera takwagala. Olumwe mubimanye economy. Naye ate era n'akatono afasadi bw'aba takuwadde kalabo akuwa obudde ample time. Kunaku lwa Valentine ng'oli mwagala wange nga tolina ng'oba nani? Ani? Twagala birabo ku Valentine's Day. Teri kwebuzaabuza. Mwagala sente ngama hivi. Era nze nati mu birabo nganze nange omuntu nze ku Valentine's Day birabo byenjagala njagala sente. Saagala kikunnyonnyola. Sasa nabi muli sibyagala. We should get to know mukwano I want ika Valentine twasemba okugispendinga last year. Ewayise womwa ongamba nti ebirabo byogenda okumpa obasenza ogenda okumpa emitwalo esatu. Mukwano bakugambye nti ngenda kuza kuli. Njagala kulya I want okwegatta n'ensi yonna nange nfulire yes like to join the whole world. I feel like tino nange njagalibwa kati bw'otaapa mbeeraawo mbeera unhappy nga sibitegeera mbanda banga nyina void munze mu mutima. There is a space there yetaaga okuba nga eteekebwamu. Twagala birabo and you should get to know your lover's love language and n'ebintu ebibasanyusa. Don't bring me flowers here nga sibitegeera. Kati nganze temumpe ebimuli njagala ekigambo kimu sent on Valentine's Day. It's what I understand, not flowers. Ebintu myogenda okumpa olunaku tugenda kuzunza ebimuli ompe ekimuli ekigenda okubeera ku Valentine's Day. Neze mbuuza eno program wabagirabisese leka nkubuulire tone okimanyi nti abantu betutagala ku Valentine's Day bagenda okutuwa ebirabo oba eno program leka bagijjewa ne Mengo ubere ng'ogikolera ali ku Bank of Uganda kubanga kinedda because of money. Nedda kuno okumulira mazima nyanguyiza mwana w'abenda leme kubonaabona abeereyo mukuleeta ebimuli watanyiga star M65 star 8 hash send totawana na bimuli byo nze awo bomaliriza awo Valentine oba omaliriza tugenda kukolera essabo